Tebagira tukinagukako na tukudalira bukudalizi. Minister w'abavubuka bafe ekigungu ya committee ng'abavubuka bameka bamu benefit nzemu. Wabula akasajja ka King Sahanzi namugirako enkonfiira nkugambe olunaku lwaliro kyakoze biyebe kulwamu ene Eddie Kenzo kiboko yamaze dda kubeera ng'azigula era ziri mu mmotoka abalabudde n'agamba nti no zino kiboko zaaguze zigenda okubeera nga hazibakolako batya ogenda kubeera nga obinyonyoka gusembere wano muwagizi wa Eddie Kenzo mu ne bebe kulo kubanga bingi nnyo mu maaso awo njagala obirenga otunyonyola ebyadala King Saha byayogera gye biri obanira naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osoko jimpereka like ebirengeso tambula ate making sure nti no subscribing no subscribing kale awebade kwegattako mukutu gwaffe guno lunaku olwaleero nga bwe nkugambye King Saha bamukyaziza wali ku channel y'omukulu amanyikiddwa nga Shalom 256 era with full interview ogenda kubeera nga ojija eyo nkugambye omukulu King Saha balabudde n'abagamba nti ebyadala bannayuganda banyiivu tebaagala kubeera nga babazanyirako era naddala Eddie Kenzo mujjukire bulungi sino ayina ebintu byayogera ng'asaaga n'okusaaga ebyadala ng'abantu bali eyo mu ddwaliro bali mu malwaliro bali mu kufa abamu abababbira ebintu byabwe ne batafuna obwenkanya njagala osokoluliza video ongamye eriri pazo amini omukulu amanyikiddwa nga King Saha abadde mutuufu oba nedda tebagira tukinagukako na tukudalira bukudalizi. Minister w'abavubuka bafe ekigungu ya committee ng'abavubuka bameka bamu benefit nzemu. Tudde mazima. Nego manyi nti esomero education ennungi etuuse mu kakadde. Nego manyi nti nze manyi aba family nyingi nga tezirabanga kakadde kugira nga batunda kyabwe. Of course. Repetitive. Kati genda competing etya mu generation eddako. Bana baliyo banywa busigala balina stress bagala kufa. Chuvula babana baliyo babokya muda ne baba maze saati ate najambala ate nakugamba amazima mu saati eyo yennyini. Nagamba nze nno ndiko bampadde ko operation nayenza mazima ndi wa people power. Ya video yavuddeyo nga abana bali ku street bayimba people power nenga ate bambadde yero. Mbeera mbi. Buli kitongole kiwandigambye nti kyali kiriwo kulwa abantu. Tekiriwo kulwa abantu. Babosi beyagala woboso bodo ogendayo laba secretary. Oba tokomye kwa askari. Teri kitongole kiri open eri muna Uganda nti tuukayo. Waliwo kooti eri awo bagiyita atya kooti eri ku Kingdom gye nagendako olumu nga tunoonya obwenkanya. Bagiyita ikoki. Equal opportunity. Wajuliako kooti bajja ko commercial court. Eri awo. Equal opportunity. Kati kooti nayo yennyini gye wandigambye kuddukira eno ogewulanga naye ekugwa essimu. Wano buli Uganda etaka kabala ekyawagulu kidde wansi ekyawansi kidde waggulu. Emereredde. Profe Bosse, oluyimba lwo a New Uganda. Biche ebya ku inspire mu kuba oluyimba olwo ng'oyita mu hip hop mu rap music. Abantu lwabakutteko nnyo nabo. Ekisoka mbera inspired kulaba kuluba. Kitegeera kabaka president wange Kyagulanyi wakitegeera kati n'ogamba gwe gwanga byo olikoleddewo ki dowoozi kiri ogattako bagamba kali kazingi kyakagamba we shall not remember the silence of our we shall not remember those but the silence of our friends but the silence of our friends zimbujagana ati yasirika mushalomu yasirika kati awobirayo n'ogamba nange sisobola sirika nga ndaba amasomero bakola UP ibo nabasome nefuuka bonna bakole eki toyinanga ekyo jagamba mwanawo nti dadiwo ndi w'amaanyi nga ne guno omulembe gwatulema okitegeera nga ne guno omulembe osirise jagana guno omulembe gwa social media ogwa digital gosobola okufazali okusharinga ko post no sharinga bu sharings ogamba message ya kabaka kanjongereyo Jinu utafili wa NRM nkugambye haina kyali mu kuyita musawo zineno ebyadala amaziga hagaga no muyitamu aina kyatidde kirabika aina kyalengedde mu maaso kyovula basawo zineno aze mu media ageze okubeera nga halaga ntino ye ali kusaidia abantu nyagozo kola video yadabasinga bagamba ntino muganda we bamuwamba mbu video sikojabe ombuli ndoza mu comment section mulozo no mukulu akatonda ya mulinyeko ebyadala ayirokoke oba just na yatidde ekinzo mutu gakonga protest vote etusewo and us
ought to fight very hard to ensure that we don't slip back to what it was. Otherwise, that's why I told you that what we know, what you know, we know. What we know, you don't. We could see, ladies and gentlemen, cars don't overturn just like that. They veer off track. They are running straight, veer off track, and then overturn. Immediately you see your truck veering off track, bring back the steering. Don't fight us. Help us to get back on track. Because, yes, because when we fight in a civil war, there are no winners, there are no losers. We all get bruised. The winners have bruises, the losers have bruises. But when you bruise your brethren, it's your duty to take them to hospital. Whether we hurt you or don't, it's our job to repair you. And whether you hurt us or don't, it's your job to rehabilitate us. So, why do we have to get to that stage when we can stop it before it happens? Disagreement is not the problem. Making mistakes is not the problem. The problem is when you can't repair the damage you've done, or to prevent the damage you're about to do. Wetuwugirira ssewuzi neno omukulu amanyikiddwa nga Alex Waiso omufumbiro ebibye si birungi lawyer we wuno mukuletedde aleese bwino yina kirabika omukulu yagenda okubeera MP asukira ddala mu Uganda okubeera nga agenda oyitamu nga tamaze nakwesimbawo ng'abantu tebamulabye nako naddala awaneeno mu Nakawa East kubanga nange ayogera adiwa Nakawa West simulabangako ku ground kitegeeza ki naye agenda kubeera nga awangula ekyo buli omu akola ki buli omu akimanya video eno omulindoze mu comment section ne ddala akasajja bana akata olaba baleese ne ba MP okumuyimira ne bagaana asikiwa mateeka ensala weegambye tinno bonna abazze okweyimirira olwera ku mufumbiro bali substantial ekigendererwa ky'okukuta omuntu kakaluka kooti nti buli wanaaba bamuyise mu kooti okwewozaako ajja kujja yeeyanjule ate bw'aba teyeeyanjudde abamemba ba palamenti abajja taata we yajja mukyala we yajja abo basobola okusibibwa kati discretion ya kooti kwe kuweyinga nti ku musango nga guno gw'okukuma omuliro mu bantu omuntu asobola okukkiriza taata we bamusibe MP asobola okukkiriza bamusibe ayine ku bwa Lord Mayor omukyala asobola okukkiriza mukyala we asibibwe kati ekyo kwesinziira nti ono omuntu ayinza obutakomawo obuvunaanyizibwa kooti bwerina byeyogedde bwe kuteekawo obukwakkulizo enza n'omugamba nti sebo oli mwogezi wa kibiina nga bweyogedde naye kati mu bbanga lino toyogera eribbeetu eririna bwe buyinza bwerina kyekyo wakitugamba kooti bwe zigaana okweyambisa obuyinza bwayo zigenda mu byobufuzi nga kooti eno gyeraze kyabulabe bwe kulingiza okulaba Waiswa nga omukulembeze w'NUP nti kyekyo wakyomummi amateeka tegamanyi kkala decision ebadde clear nti olwokuba oli mwogezi wa kibiina ekye-NUP nti ekitegeeza oli wa bulabe osobola okuleetera abantu okubeera nga bakola ensobi oba okumenya amateeka kati awo amateeka gaba gatandise okufuna kkala amateeka tegamanye NUP tegamanye kibiina kirala gamanye muntu ali mu maaso gaako Honorable Waiswa mufumbiro alina kutwitingibwa nga ye byasobola kukola ng'omuntu ne basobola omukugira okukola so tulowooza ensala newankwadde nga bannamateeka tugisaamu okukitiibwa kooti ye tugiwadde ekitiibwa ye tukkiriziganya nayo nkyamu era kooti bwe zinaagenda mu maaso bwe ziti okubeera ng'esobola okugamba nti mu mateeka obukwakkulizo bwonna mu mateeka mu butuukiriza naye omuntu tumukkiriza olw'okuba gavumenti erina okugenda mu maaso ng'ekyanoonyereza ekisooka kikyamu era kitugamba ne DPP omupya enkola y'okutwalanga abantu mu kooti nga temwetegese ne mugamba nti ate mweyambise kooti ebawa obudde okunoonyereza toyinza kunoonyereza ng'omuntu omaze omuleeta mu kooti okunoonyereza kwe kusooka n'osalawo nti omuntu gy'onoonyerezaako
bisaanidde yo okwewozaako n'olyoka omuleta mu kkooti. Kati oyinza kweyambisa bunafu bwa state oba okuba nti ereeta abantu ne bakasuka mu kkooti nga teneetegeka ate ogaana omuntu omutta olw'obunafu bwa state. Kikolwa kya butiitiizi.